eyazimba makanisa gona yabakola ky'okumudemera okujja okusaba. Buli wantu watujja mujjanga mulondoola mwonoona. Esaawa eno muteekayo ebisango. Wabayo omuntu ali kuyamba nga foundation ng'eno nga mukobambu ensonga diri mu kooti mutayogerako. Come out. Obanga diri mu kooti, you can go and process documents for contempt of court. I am called by Israel. Tisobola kubona ng'embooko eri kuduma mu kanisa nga ni munsaba embooko tiba kubayo nsigale nga ndigoberera kanisa eyo be kati lwaki tovaayo nze obutavaayo ndina okusooka okulabula kubanga eriyo family yange. Yes. xpotv to the world. Muli mutya majebaliko kiche emitima gikuba emitima gikuba omuli mutuufu okwogera ekituufu nti gukoba naye gy'abasajja ssebo tegitera kuba byakajanja. Waliwo omwami muweeru bwati muwanvu muddugavu mukulukulu mu myaka tubadde nga naye bamuyitaani erinnya lye aliwa Badaza ali mu kooti tumulese alina byali kutereza n'omusango gwe Badaza naye tubadde naye kubanga lwe nagenda ewa Nabbi Daudi twagenda lwakumeka lwakubiri nagenda n'oyo omwami kubanza ekyaki yammwe nali simanyi weeri. So twatula mu motoka nampisa eno bwati nanzerengesa paka ku nagenda ne OC operations kuba mwangamba nti embeera eri kibayi security basuula eri ne bakuba ebikonde nange nenyambala akapale kange nga wayi oba nankwatira okugulu okuwanika abantu bakubye endulu ati kagenze nga weetegese kakati omwami nangamba nti naye nze sagenda kutuuka oyo Badaza simanyi Badaza n'atulengeza nti twalabayeko ekipande simanyi apostles biki kyeweewo era twayingidde mu kifo nga kinene bulungi kiriko n'ekibangiriza ekiriko tenti wano waliwo parking eriko emmotoka n'omusirikale ku gate mu kavubukavubuka si kakulu nnyo myaka nga 26 awo. Kale kubanga mwagamba nti kigenda okubeera eyo ngombe bikina negamba akatuke tugende ne OC operations tulabe embeera. Tebakuba bagenyi bakuba mmwe kakati bwe nkyalayo okubanga mwali mumbulidde embeera eri bwetyo ate nali njogedde ne Nabbi Kolo nayogera naye namukubira mwaliwo temwabiwulira mwina kye mutawulira kwalo mwawulira naŋŋamba nti eno ku kyaki tewali kwe bagana kuyingira oli wa ddembe jangu era appointment nga bwe yagimpa nange nentuukiriza naye nensooka nembagamba nti naye okusinziira ku mbeera eriwo tuyinza otuuka eyo nga nabo bategese akacyankalano. So nembagamba nti atusooke tulindeko twogere naye bwe tumusaba nga akkiriza tugende. So bwe ntuuka eyo nasangayo abaami aba omu bamuyita Reverend Pade both atudde wano mu ntebe esooka ku meeza mwami muwanvu bwati mutono. Nensangayo omwami mulala director okusinziira ku kipande kiraga nti nno director waliiso limu Mr. Sospita nalaba erinnya simanyi Sospateri Bepade ye boss Sospita ye director ali mu constitution yali assistant director. Nensangayo n'omukyalo omulala mweru mukko naye si mukulu nnyo si muwanvu nnyo ali awo yali mukateteyi katengi watabeera fulo kabeera kamere kabundi ka mwebaza kyala ali awo si mutono mumpimpi saizi bwetyo. So ne bannyaniriza nembabulira ebyali bintutte bagamba ensonga esooka abaana abaabula bebagamba nti nno baana bajja eno kuva ku myaka 2 paka ku myaka 6 balongo
nti mulemereddwa okubanga muwa taata w'abaana okubakola ki okubalabako. Ne bagamba ekyo tekisoboka era ensonga tali ku programu abadde nga talina order tasaba appointment ne bagamba emyaka 6 omuntu ne mubululirayo appointment yonna gy'asaba omuntu ne mubulayooko appointment yonna nti nno kale nga bw'atamanyi nti oba yasoma ne mubulayooko appointment gye mugamba nti ono tumuwe tumwekole ki tumweggyeko kale. Ne baŋŋamba gw'obadde ng'ogenda ku kyaki okulaba abaana ogwa bugwi tolina oda oyingizaawo kifuba kale nabo ne bakussaako ekifuba. Ne mbabuuza ku kyo era musi gwe naawe ali ku nsonga ya mwana. Ne baŋŋamba ku nsonga naawe oli ku by'abaana. Ne mbuuza ku nsonga y'abaana abali mu kooti. Ne baŋŋamba ezo nsonga za kooti tetuzidisikassingako. Ne mbabuuza ku ky'abantu abagambibwa okuba nti nno bafiira mu kyaki biki twayogera bingi nnyo. Neera ne mbabuuza ne ku kya abaami n'abakyala abagabibwa era abagibwako. Ne baŋŋamba abakazi tubagaba mu kyaki naye ffe tetwawula bafumbo era tebalinaayo muntu yenna gwe bali baawudde mbu mwe mutabuka byammwe abantu batabuka bulijjo ne baawukana nabo babirabiraawo era bo bali ku Bible enkadde no New and Old Testament gye basoma. Ne mbabuuzaako ku byogenda mu ggulu wange ne baŋŋamba nti bo bakiwulira ku radio wange basebo ne banyabo mwami oli omwami ow'eriiso ne mwami director mwami sospati ne mwami opa both baŋŋambye nti ebintu by'okutwala abantu mu ggulu nti batunda ebyabwe babagwe poloti mu ggulu babiwulidde ku radio kummwe tebabiwulirangako anywhere else. Era ne baŋŋamba nti abo baava dda mu kyaki era mbu kyaki yammwe yateeka oyingira ne bakusomesa bw'omenya etteeka ng'ofuluma nti bo baagalamu batuukirivu bokka. Kyakitebeeramu babbi, kyakitebeeramu benzi, kyakitebeeramu bantu bali disorganized wange. Ne baŋŋamba nti ebintu byammwe byava dda bivudde wala nnyo amulwanyisa kyaki. Ne mbabuuza lwaki tetutuula ne mubiresolvinga ne kiggwa. Ne bagamba nti ebyo si bya ssaawa eno. Ne bampa obudde kuba nze nali mboogerera ne mbagamba nti naye lwaki temunzikiriza ne ŋŋenda ndeeta abantu bano banyini nsonga kubanga ntidde okujja nabo olwaleero nti wayinza obaawo akaki akanyoola bikya nyinza luli nandibatutte kumbe nga nabo batwetegekedde bo tebamanya muddu kimwe twagendera. So nenga akansooka enjogere n'abakulu bwe bakkiriza kuba tebyali bya lutalo. Ffe twayagala mwe munga bwe mwaleeta ensonga zammwe nabo tubawulize. So twagenda ne OC operations waffe wawa ne Jinja. Kati ne mugamba nti OC mbadde nkusaba ojjeko ID kuba yali ayambadde Uganda Police. Ne mugamba nti banaalaba nga oyambadde Uganda Police bagenda gamba na Kapachwa atutwalidde ki poliisi ate nga mwaŋŋambako nti poliisi bwetuuka eyo bakola ki balwanagana bifuuka bya mpaka. So ne mugamba afande yali ayambadde naleeya bulungi ne tuyingira naye unfortunately olwatuuka eri nga bamumanyi. Yatuuka eri face nga bagikola era bamuadressing nga afande. So n'olw'ensonga eyo ne mbasaba nkomewo mbatwale. Ne bakkiriza ne baŋŋamba mbatwale taata w'omwana ne jjajja. Ne baŋŋamba nti waliwo n'entaana gye baali baagala okunambuza waliwo omuzeeyi awo yafa wedda entaana eri okuyanuwa baŋŋamba nti tugenda nakulambuzaako ku waliwo entaana eri awo ku kyaki. Kati tuba tukyayogera ne bagamba abaana bakomyewo ku ssomero. Abono
ne bagamba babayite ne maama waabwe ne bayita maama waabwe n'abaana ne batuula awo. Maama waabwe n'atandika okunyinyonnyola n'aŋŋamba nze gw'olaba nze omusajja yali ampisa bubi ne nnyazaala wange bukyanfuna lubuto tebampangayo wadde akagoye akabi bwe kati tebandabirirangako ate nze nakulira wano mu kyaki. Taata wange yali abeera wano era kyova olaba nze nange bwe natabukamu n'omusajja nenkomawo ewaffe bwe banzaala. Nze siri ku kyaki wano ndiwa waka kanze nti naga nze wano siri wa musumba siri wa nabbi oba ki wano nze tatange we yali we yankuliza era nange nasalawo kudda wano. So ne mubuuza tubaba wadde ewammwe nga wano bana abaana nga taata waabwe abaagala lwaki temuwaayo kuba mu Africa wano abaana baba bamuki bamusajja lwaki omusajja temumuwa baana be. So director oyo omwami oyo so spatted naŋŋamba nti omusajja bw'oli mulabako mukyala nakapacu munaku nnyo mwavu nnyo teyeesobola tasobola labirira mukazi ono tasobola kulabirira baana. So ffe nga kyaki abaana tubasomesa tubaliisa tubasuza balabika bulungi laba n'omuwala bw'alabika. Nembabuuza nti kyemugamba omwavu tabeera nakake. Kwegamba olw'okuba oli mwavu tasobola kweriisa. Nagamba nti okusinziira mbu kooti etunuulira nemanya nti kituufu taata w'abaana abaagala naye obusobozi abulina. Kubanga nabaleetera etteeka constitution egamba nti taata w'omwana oba w'abaana abeera ne right eddembe okubeera n'abaana be nga bawezezza emyaka 7. Nembabuuza nti munaabeera wiringi okuwaayo abaana kubanga wano mubakuumyeko gino emyaka musajja ng'ayagala abaana be lwaki temumuwa baana be. Ne baŋŋamba nti kinaasinziira obusobozi abulina obulabirira abaana basome balye. Kasita banaatunula mu mbeera eyo eya kooti ng'asobola nga bamuwa abaana kitegeeza nti bo tebali wiringi kuwaayo baana mu kaseera kano paka nga kooti yekoze ki. Naye naawe nenkunenya okeera otya ku makya n'omala ebbanga lya myaka egyo gyonna nga tolaba baana. Omukazi n'akwata abaana n'agenda. Era njagala kumanya abaana bano wabawaayo nga teweesobola oba abaana basigalayo obusigazi by force. Abaana babo mpa ku nnamba eri endala. Waliwo ennamba yo resource party talina simu. Kale naaka mukulu waife ono niwe tuba nti twadmitinze nga balikoba nti tasobola kulabirira baana. Omukisa ogw'okulabirira abaana bandi baire basooka agufa ba family members. Family yaife baatyama baagibona nga mazima ddala muzira muntu asobola kulabirira baana. Tuli abaana abazaalibwa omugenzi tuli abaana 6. Mu baana 6 baaja okulingiriramu baaja okubona nga family yona yona naaka kale katugezeeku beebale batukuumira aye naaka family enamba yona yona esobola okubanga nti ezira busobozi busobola kulabira. In fact baakuba nti yona azira waasula nti ezira nakyalya. Mukulu wange nti azira kyalya ezira na wasula. Yes, Reverend or both. Iwanje. Good afternoon, sir. Good afternoon. Nakava mukoti nange katikati. Kulikayo. Mvudeyo. Kuziri ensongera z'aba church. Hello? Ova mukoti kuziri ensongera z'aba church members wali ongambyeko. Anti baba bo. But kwa national tempting. Bali abali bagambibwa okwassasinating omukulu. Tuyema basatu top leaders.
bagala kubatta. Kati lunaku lwenajjeeyo we had tried to agree with nti nno tukomewo olwokuna olwaleero. Nongamba noonye taata w'abaana acomplaininga n'abaana abakyala abacomplaininga nti babajjako babba baabwe kwegamba abantu abalina issues mu church abaagala ogenda simanyi abagambibwa nti bagenda mu ggulu. Naye kati simanyi ate ngenza okugira nti we agreed. I was trying your phone, you on the program. I was following you. Nengamba muna phone Michael. Nengamba akutegeeze it was postponed. Manyu police tukola. We also look at our legal team. Okay. For us, we shall go and talk to her. And I think they're on their way, coming talk to you to look at the implications of it in the court. They're about to arrive there, I think. So an appointment mwali mugamye nti tuleete kamera mulaga abaana nti so that appointment should still pend. Mwasazeewo tugende mu kooti. Nti mwasazeewo bigende mu kooti. No, it is already in court. Those very complainants, the case is still on court. So they are coming to give you their opinion on the advice as it is a pending court issue. Yeah. Okay. Kakati kyenali mbuuzaako kwekyo kweyensonga. Kyenali mbuuzaako kweyensonga y'abaana. Hello? You're faded off. Let's kuwulira ate. Tompulira. Let's kuwulira nate. You're talking and fading off. Sorry, ndoza network. Kati Mr. Both. Sorry, Reverend. No, don't worry. Even if they no title mattering, akasa ofunyo both. Kati these titles are athlete titles. Kati nga bwe naveeyo nayo nafuna omukisa nenjogerako okeera ne taata w'abaana. Yes. Ne mutegeeza bye mwangamba eyo nti no talina busobozi biki ebyo bulabira mwana mukazi we yali agenda fa simanyi nabbi n'amulabirira biki nebimuyitiramu nga bwe mwabimpitiramu. N'agamba nti akyalemere nti ekizibu kye kye yali ayagala ku accessingako ku baana mbwe ebbanga eyo lyonna nga temumulagangako ku baana oba gye bali. So ye tamanyi mbuna baana we bafaanana. Neŋŋamba ye ekintu kino kitono nnyo. Omusajja ono ne bw'abanga mwavu lwaki temumulagaako ku baana be n'alabako bulabi kati ni kale muba mukokoonyeeko wadde nga bali wala we bati bamukubireko just kajambo omutima nga guluma. Naye yakubulirako nti yagenda ku poliisi nze kennyini nasitula abaana abo ne maama waibwe ku motoka nengenda nabo ku CPS Ejinja. And he saw them. How would I deny that tiyabalaba? And he took the case to police. Agenda withdrawing the case eyo ku police kali. Because the case is still ongoing. Withdrawing a case ku police then mwe mumuwa abaana. So it is already in the police. So ni wogenda baja kuwa case for case number. So bwe njogera naye najjayo omusango guno ku police nga bamuwa abaana be nga mumumuwa. Anyway, I've told you what to do. Kubanze nali njagadde omusajja oyo aweebwa abaana kubanga yensonga nze genda benkulu ennyo esinga okuba enkulu. Omusajja awoza abaana bafuuse ensonga. Kuba ne bwaba mwavu ate era Uganda bagenda nti aba mwavu lwaki temumuwa abaana be ye n'afaafagana nabe. Actually nali kwolo yajja ne brother we. Waliwo brother we mumpi bw'ati ayambala ekkooti simanyi oba wali omulabyeko. The whole family, I know the whole family because for us we do pastoral work.
There is no family that we don't reach. We know all the background of the family. And we make decision upon finding out what is exactly on the ground. No. We have a responsibility of being good shepherds. Okay. Yeah, that's why we can take time to take people to school. We have educated people up to university level. Kati ekyo kyekizibu kubanga abaana so agenda clearing ku police baje. That is all. That's very simple. Yatwala omusango lwaki tagumaliriza. Bamubuuza ku police, are you able to take these children? Asesobola kubalabira kati. Those statements are there in his file. Kale kanjogere naye then nze nja kubakodera kati wali ongambye nti olwaleero ngenda kulabako ku Nabbi sisobola wadde kumulabako wadde nga ogyeko bino ebya kooti tunyumyemu nze naye nga nze ne Nakapacho. We told you it's not available here. Omusajja atambula. Naye kati nno munfunira appointment. That one I assured you we are going to do it. Kale. Yes. Kale ngenda kuba ninze tonimba. Webanga nimba siba sisavika Katonda, I'm telling you. Kazi wangamba one of the things that God hates is giving a lie. Kati nabana abakazi bano abagamba mbu mwabajjako abasajja ne mubagaba nabyo biri mu kooti. They are the ones who took us to court. It is already there. See, if you could make a small follow up, we can give you the court case and the years. They even have it themselves. No yomukazi bajja ku musajja batandikira nebba ku police yeye nankani where the home is. They started with that case there in that police until they went to probation. They got letters of separation, and she is now drawing the church into it. This is a matter between her and the husband. We can retrieve even the letters from the police there. Through probation. Ekitegeeza ne bano bamukyala tefe nabo bali mu kooti bannange ensonga zonna ziri mu kooti. Yes. Ate yawe bagiteeka kwa asatu the specified time we are going for another hearing on the 30th August. Ne yabamukyala tefe eya trespass abali basaalimbira mu church. Mama wange, if you want the details, I'll give you all the copies of what is in the court. Now we'll get the court is a public document. Of course. Yeah. Kari. Kati nze Nabbi bwana aba alabiseeko ono munambuli. For me, what I can do for you, by next week I can assemble for you all the court issues. They will namanya gabo. Kati nekyembuuzaako kati ni Mr. Both nti lwaki zino issues zibeera mu kooti lwaki temuzijjaayo nga kyaki kuba mpulira kyaki yammwe preachinga nnyo okusonyiwa forgiveness lwaki temuzijjaayo zonna mu kooti kubanga bano abantu nze ndaba bali willing okutuula nammwe ne mukkaanya naye Nakapacho wange if I take you to court is it you to take away the musango or it is me who took you to court? It is you who took me to court okujjayo. Those are the people who took us to court. Bajeyo misango ku court bagambe be batyo. Twadawe nafe bitu byatukoya damyaka kumpi nya 5. Inatukoya mu court buli kiseera bagende bajeyo. Be baba twala mu court. Yes, that's what I'm telling you. Kati mukyala tefe bulijjo manyi nti mwe mwabatwala mu court. That is a lie they are giving you. Wesirikire nze kangenda kuba mobilizing anjogene nabo mpulire ngendeko ne mu kooti bajja kuba babimpa. Singa wamanya bintu bino byatusinda da myaka mingi wandi tegede position yaffe. Kali. They have wasted our time, they have wasted, but anyway, they are going to pay heavily for it. Kali.
naka katonda akuwa omukisa neyanza nnyo akwitizeewo tweyanziza zena neyanziza nga mulikune basanga omulimu gukalikuwa wagutuuse nako nkobe gwabukoti banakyendibuuza iwe mwamwatwala kyaki mukoti kyaki yeyabatwala nze ndi mubuulizi kuba kyendala kyemugamba nti nno kyaki yeba okumala empaka why don't they meet physically tebagala kusinkana bantu bano bawooza kooti batya mube kumugisa ndogeremu nze kyenkusaba kiri kirala kubanga ekanisa eyo mwe nazaalibwa nga bw'oli kumbona oti abo abasaada bonabona okuva ku mukulembeze okutuuka ku buli muntu ali mu kanisa eyo bandidi era kuzira muntu ayinza kumbona yeewakana nti oyo titumwedi yes era bayibuli nagitegeera era njeedi kati lwaki wazisa dizira buzibu tidikontana nga n'amateeka gafuga igulu era tidikontana na constitution ya bwakatonda. So nze kyembaire ndi kusaba kiri kirala, ensonga dino ditava ku radio ditava mu mawulire. Nja kusaba director Obobi Sosi Peter nasaba ni Nabbi Ibogwe beta Nabbi, nja kubasaba baide mu radio, if they are scared of this panel, I will handle them alone. If they challenge me, I will accept. If I challenge them, let them accept and hand over the church back to the founder. Ndikwenda okukutegeeza. What is your point? My point is, my point is, bw'oba oli kunoonya abalimba abakasinze bulimba mu nsi n'abakulembeze ab'ekkanisa eyo. Yes. Mwekulire kyova obona nze omusaada ow'amazima nvaayo mba challenging empegano ng'ebintu bino director byava okwogerako. Kankukobere. Yes. Ekisooka ne kino ekyobulimba kyayogeire okukoba ati bano nabamutwala mu kooti aye nga ne yatwala mu kooti. Yes, obwo bulimba. Ekyokubiri n'okukoba ati abali wano n'ababaire burden eri church nga burden actually church leaders ne ba burden eri ba followers. Awo wenondera baide ku radio ng'oli kwenda okuwulira ensene egema omulize tutule bulungi. Let bagala okujja naye mwe mugamba nti ensi egenda kwata omuliro kati era bangamba nti mwe mugamba nti nno wemulababiryako wemubalabirako ensi egenda kwata omuliro kati embeera eyo gye mutaddewo yebatiisa n'okujja agambye mbu singa batuula bwe bati balabe ensi bwekwata omuliro anti kubanga amazima agesaidi ki naka ntambula ino Uganda eno n'ensi edindi nfunako omukisa ogwo. Ndikwenda okukutegeeza programu gyogemye tekosa bano bonka abali wano oba nze. Era bw'osalawo nti oli kutuwa mukisa tusobola n'okukuleetera wano cost 10 eda abantu abalina ebizibu ebimu ku ebyo by'oli kuwulirako nga twogera. Nze nenda oyo Nabbi Obobi Sosi Peter tubone oba yena gwe basindika atyame wano tutyame wano. I speak with evidence. Bawandikidde radio ekipakulanti program teddamu kubeera ku mpewo za radio. Kakati
ekoti era abaloya bamwe abakyaki basazeewo batudde ne bagamba programu eno tuddamu baganya kuyingira mu programu mpegaano nafuna ku mukisa ogubona ku kiwandiiko ekyo as someone who went to school ekiwandiiko nakisoma nakitegeera bulungi. I want to critical analyze. Bwe wabaawo omuntu ow'okwemereza programu okuba kumpewo, let it be UCC, let it be a court order, or let it be a radio management. Aye director wa church a commanding a radio jatafuga to stop a program, let him go to court, not to the radio. Bwabanga alina obudulizi that we are defaming the church. Atabatya kwentya kanda mwe wabira koti beba tuwabira ne difference yange twatukozeseza oloya nga talina gundi talina biwandiiko omukulu ngabye mwe abawawabi beba tuwabira tuli abantu mukaaga era nsubira olaba waggulu baleke Nabbi muswasayo balungi olaba Namansa John bagalana Godfrey Chirereku eno Madoba Godfrey ne Tefe Alice Bifa Mengos chairman kutwasimbe kanisa jibatukunanira Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness versus eyapiru okuva kugule gwe bawo bano badulira kati bano this nayo notice of motion tia ogotibwa notice of motion and notice of motion yes kati defense ne bye twatola sola natayo nga Silas tuli kusaba ole twatayo defense yatayo azira chemba atiti yasoma nayo defense twafuna baloya babiri osazula ne dakaba defense tulikuwa defendinga yasoko kutamu azira biwandiiko azira nafamu n'abantu wagabira batamu n'eseeka eyayikiriza Mikulosi Mafwali azimbe ku kyalo ky'ekanisa yena bamukunana gwatwesipasi singa gavumenti ya Uganda esobola yajja mu nnimiro ya Daudi yalimiza abantu yajja yagigwa mu bugwe yatandika bwagisimula kyonka kyandimaze okulaga obudulizi nejja mu nnimiro eri enakaseke negisimula negezaku nejja negiwamba bwabuwambi nga tedaze kuno negeza wabula yajja bwako nnimiro eri nakaseke eyo yalimikiza abantu yatwala abantu. Yes. Famu ya moya iye efamu gye yakola singoli government ya Uganda etuyamba nejja ku nnimiro ya Nabbi Daudi eri enakaseke yatwala abantu okulima asomba emotoka yatwala abantu okulima yagema bwa nnimiro eyo nga tetegeere mu kyama yageza yanonenkeza bwa ku nnimiro eyo ate abatwala basibira kuba olunaku lwe yakeera ku nkyonga eri ku nsonga d'abaana bamuganda nga okulumba ekitebe baatoolayo omuwala nga bamwokya amaadi bamusibiriza munda muzeeyi leeta obudulizi bw'omuwala oyo gwe baayokya amaadi nga bamusibiriza munda tibamwidanda bayi nga bamwokya amaadi yena ambulensi neyamutoolayo muzeeyi Namansa leeta obudulizi bw'omuwala oyo nga ona awo wabiireku batwabagwa ku kivumbiikiriza nga tibasuubira mbeera eyo kubaawo omuwala bamwokya omuwala wuuyo ani yamuocha bamusanga munda nga yayya naka bakyali mujinja singa waliwo okuba aka video birine ku video government bwoyina bujulizi ki nti nakaseke gye mulimira wali ekitali obudulizi bwenina kusinziira ku government bwakitebe wano yasanga omwalo oyo singa muganda wange teyatwala poliisi omwana oyo tibandi mutwaire mu irwaliro oyo katoka myaka 8 kagamba ati wali gyobayo era twajaba enumba bagikonta bukonta gisho yayenda kubibara bakanyama bayisangu biriwo mu video naka ayo singa titwaja kutukubanda bano ono yandizuse era obulamu bwe singa buliwo eno ambulance ya Red Cross eyamunona edwalo litwatwala mbayiba mu mwana eno nekidala kyaitu kiwabwine kwanisa kino ono omwana betwamwagana bali bafuse n'amagata olwigi twalukonta bukonti ono eritali irwaliro bamutwaire mu kyaki era bangambye mubatwalira polisi n'emenya era olwoba abavumbi lwetwano lwetwayenda okununula abaana bono
ono bano twaja nabo bona bona ndikwenda ababona programu ene enungi naigwanga inerya Uganda mwena musetinge nendo tereze kamera isanga oba abandi gwe bayidinga Daudi isanga ndikwenda ovueyo buli bwe bakunoonya nabyazirawo kati yakoze ebintu bamunoonya Nabbi agenze mu kwepiica Nabbi vayo nenda ovueyo oba abakulembeza abatwala ekanisa obobi deputy director you are a very good friend to me come out omusaada Yesu amafu mikros yabakola kigwemudemera okujja okusaba why eyazimba makanisa gona yabakola kyokumudemera okujja okusaba buli wantu watujja mujjanga mulondoola mwonoona esaawa eno muteekayo ebisango webayo omuntu ali kuyamba nga foundation ngeno nga mukobambu ensonga diri mu kooti mutayogerako come out obanga diri mu court you can go and process documents for contempt of court. I am called by Israel. I want you to come out clearly. Wononya Nabbi ononya kichenye kankukobere batumala ku idembe ly'okundana nze nganze respecting idembe ly'obuntu tisobola kubona ng'embooka eri kuduma mu kanisa nga ni munsaba embooka tiba kubayo nsigale nga ndigoberera kanisa eyo kati lwaki tovaayo nze obutavaayo ndina okusooka okulabula kubanga eriyo family yange yes eriyo family daife so wabanga oliko kola ebintu ebifaanagana ku bityo I want to appeal to this government before it is late. I want to appeal to all security organs of this country. Ebintu tubyogeraku Minister for Presidency Emile Babalanda, you received an order from the President of the Republic of Uganda to arrest and investigate this criminal pretending to be a preacher. I have everything, it is on record. But all of this it is on record. You deliberately refused okutuukiriza order ya President Museveni. Bagamba nti no abantu bano bwe batuukayo ne bawuliriza side eri balabanga babalambuza ng'abaana basoma abakazi simanyi biki buli omu nga bamulaga actually mukyala tefe era njagala obeeko kyotugamba mwe mwatwala kyaki mu kooti oba kyaki yebatwala mu kooti. Owekitiibwa Nakapancu ndi musanyufu olunaku lwaleero okuba onnateera nga tuyize ku mukutu ensi okutuwulira mazima abana buwenge abana kyerinda kuba tuviirire ekyerinda ebuwenge olwaleero Nabbi Daudi ali kukoba nti ffe nife twawabira ekkanisa aye nga bene nabaatuwawabira emisango giri mu kooti so olwaleero both wena wanyaga alikoba nti nife otwabawabira tubatwala mu kooti aye ifege tubanga tuli babi nga bakobaati tuli babi. Nabbi Joshua yatandika amakanisa 1993 n'olwaleero yena bamutaaku court order tasalimbira ku itaka lya kanisa omusaado omukali myaka 16 tibamwikiriza nine ku kanisa lwaki batumala ku idembe ly'obutunga amakanisa ife twagazimba ife bene na mikono gyeife na kusondanga busonde esente bamala bagula abaserikale mu idinda wano gazira mu police etuyamba ekyo kikirize Madam Nakapancu we muba mugamba nti kyaki erimu ebikolobero naye bw'omaliriza oga nti tetujja givaamu ate ebikolobero bikolebwa mu kyaki era eri kyaki nkizibu naye temuseetuka yogera nebaza Nakapancu okutukoba tusenguke mu kanisa kanisa yandisenguikemu ne Nabbi Daudi kanisa yandisenguikemu n'obosi talondebwanga ku constitution yaziramu kanisa yandiviiremu engala nesosi Peter tubona kuba nali mu constitution nga assistant director aye ne yayononye ne yatwala isanga yakyusa ebiwandiiko ati 97 Nabbi Daudi ne fonda w'omusingi guno mwene yaba deputy 97 nze najja okunona omulambo gwani wataafuire mu Kampala
ndina kifaananyi isanga ngaasomera kyakuna primary school 98 ekitatutola mu kanisa eno tenda omuntu tikirungi ogoba mu kikaaki ife engeri eno y'abantu bati Nikulosi mafari ali kunani kuliponwa niyo wane yafa batukobera ati mpegano bano ife kanisa dino tudda abazungu nze ndi mubuulizi namansa kanisa nasumbanga 3 buli yembamu nkumakuma bano ngeyekerinda obosi yasayininga obosi odakuleeta obubulizi nga bwagole obosi neyampagabira bwebanga mukedde ku machachachi ngeri wiringi okuvaayo okujjayo ebintu mu kooti buli wiringi otuula nabo ku mmeeza ife kyetwenda ekintu kiti basooke bamanye mwene kanisa nani naye oyo mwene kanisa bwemwogerako gwalifa nakapancu nkweyanziza ife okutandika okulwanirira abantu bano titwayenda yatandika fobunda afunali twatandika ira nga tuli kubona nti Nabbi Daudi tuli kumukuba kume na constitution nesinga badeta jimenya twandibaire mulungi bamulonda nga abavuka yakumakuma abavuka bulungi kuza singono mukadda kera kumacha nafa aliwa ate naafa mpegana ife tuliwo ife tetwenda isanga obanga ayenda obukulembeze yakulira gano yakulira mikono gya Mikulosi Mafwari alondo ensi abantu batandise kwogera programu yes wulira mwagala omuwuliriza abuulira mwagala ki namba 1 Nabbi Daudi wabata ayenda okulembera ekkanisa agyeyemeze yakola engayo mweyo nitondera begiri tebatukubanga mu kyaki tebatugobanga tebatutuuza bintu ezireetoola musaada kumuka bananenda okakasa ekintu kikolebwa lujuludaawo nga netenti giwera kikumi oboosi omula ayensaasiraino oboosi okukoba nti ebintu bino tibibangamo oboosi lwojja mu kooti neyasayininga nti twasaalimbira mu itaka lyaki oboothi oidukira bulungi Nabbi lweyayeta omuvubuka gwe beeta kato yali mutuuze wa mukono bamutoola ku mukyala we publicly nga Nabbi amulanga nti kato adeemye okuva e Kampala okujja okuba ku faamu e Nakaseke era yamutoola ku mukazi we baafunawo ekivubuka kyayida n'akatishaati nga kakyafu ino baakoba nti okuva olwaleero omukazi abaire wa kato gwalinamu abaana 3 bamumutoyireku bamuwa omuvubuka oyo era byaliwo publicly wobo yenda video omukazi nakkiriza n'afukamira neyeebaza njirina wano mu ssimu so ebyo byona webibanga byaliwo olwaleero wavayo wakala amaiso olaga ensi obulimba bwebonabona ng'oidukira nga mwatoola ku kato yavaawo yaja stress damukuba bambi musaada yafa mwanyinazi kimugamba nti mukyaki yammwe temuliimuuko mukulembeze wadde wakuvunanyizibwa nti obono wa poliisi nti ono wa human rights nti ono ebikolwa bye mutugamba kubanga bagamba eyo kyaki erimu namungi w'omuntu kyaki yammwe erimu namungi w'omuntu eri mu Uganda yonna eri mu Kenya n'ensi endala kati ebintu ebyo ebikolebwa kyogamba abantu mu kyaki yammwe temuliimu bantu babiraba mmwe kabinja kamwe kanoko kake kabiraba nja kukwanukula era neyanziza ekyaki eno erimu abantu bangi ab'ebitiibwa aye ekyewuunisa kiri ekintu kirala nti most of them have been brainwashed. Ndina obutambi obulago omulamuzi akulira kooti y'Embale era yena ali kutubona Justice Namundi nga ali kukinira Nabbi which is against the Judicial Commission Service. Omulamuzi omulamba ali kwemba ali kukina ye madula. How would you expect that judge okuba mu musango oguli against the church? That is the question. Mukulu Honorable Nkayimba, who is a current commissioner for Uganda region, wali MP waneeno ekagoma. Oba muchacho mubakuba abaana babambula aye ngoti ya imotere iroti. Obula n'okukoba bali kwambula abaana nti mutereze embone ekiri wagati yawo. Mulemu ba Honorable Namiyangu, Minister for Bunyolo Affairs.
oba mukyaki bakuba abaana ng'otyaime mwamala mwaja mwalimba President Museveni. Mulimu abanene bangi ba ECAO ba RDC, I don't want to mention. Mulimu mena but you watch bino ebintu nga biriwo mwaja mwalimba abantu, mwalimba President ow'eggwanga nga bwe muli kumukolera ino akalulu. It is a very big shame upon all of you. Ekiseera kijja kutuuka President Museveni ajja kutegeera ekituufu. If you are hiding in the umbrella of preaching ngate mulina ebitiibwa muli bantu mukolera government eno, President Museveni ajja kubazuula nti muli against his government. President Museveni tavaayo okukuwagira bikolwa bya kwambula abaana babuwala mu kanisa, tavaayo okukuwagira bikolwa bya kukuba bantu mu kanisa. Obutambi mbulina era chache ekidi bulungi, echache ekidi bulungi nti obutambi mbulina. Bantwale mu kooti, I'm more than ready. I'm very ready bantwale mu kooti wembanga sina butambi. Weyimbye mu Nabbi. Si kweyimba mu Nabbi. Kati nze Nabbi mbuwa ninakola appointment eyaleero eganyi. Ebibya abisesa. Tini iwe wenka asoose. Yes. Buli muntu avaayo okulwanirira abantu abali kutulugunyizibwa. Bw'asaba okubona Nabbi amubuuze lwaki okola bino, Nabbi tabaawo. Njagala statement ye. Yes. Buli muntu yena avaayo okulwanirira abantu abali kunyigirizibwa mu kanisa eno. N'asaba okujja okumiitinga Nabbi yayogere mu kunaye. Bakukakasa nti Nabbi azira mu igwanga. Aye ng'aliyo n'olwaido yabaireyo ne ku Sande yaliyo. Gyali. Mukubireko? Gyali mukubiri. Atakutola kubwa isimu. So, ndikwenda okusaba baba waife omulungi kyabazinga nti musoga munaife aidi okunaga obusoga okubumalawo abantu bo bavuwale era baba bwoba oli kutambula wabona abasiiwuufu munange musoga munaife n'atuusiizawo abantu mu mbeera nayenda okusaba ino abapoliisi mwena mwena omuli mu buyinza mubona ebintu bino banange mwabiringirira omusaadha ida yahayalinga poliisi yaba mu mikolo ng'ali kukuba poliisi ng'eri kuwakinga nga bali kukuba RDC mwatema mwalingirira ebintu President Museveni byatayenda nga biri kukolebwa nga mutyaime muzira kye mubikola ku mulujjudde ba MP mwatema comfortably bakola ebintu ati nibino nga muli kubona ba minisita mwatema nga muli kubona bali kwambula abaana b'obuwala bali kutuluguunya embooko eri kukubibwa soko olinde bampeeko katambi akondabe. xpotv to the world.